Agalero kiriza tuberenga ate tutandikira wa Alien Skin yagavaayo simalungi amawulire getufuna galaga nti ono alina okutuwalibwa mu ddwaliro lya Aga Khan abeerenga afuna obujjanjabi mbono yakosebwa ku bwongo ku mawulire getuli mu kufuna yakosebwa ku bwongo wabula nga ate ye Alien Skin tayagala abantu bo babawagizi be kuba nti no bakitegeera okitegera tayagala abawagizi baberenga abeeralikirira naye ng'embeera yembu sinungi katuberenga tukuwa akatambi kano mawulire genina si malungi muyimbi waffe Alien Skin olw'embeera okweyongera okuba bubi Alien Skin yayisibwa bubi akawanga oba kye tuyita scar era essaawa yonna agenda kubeera nga alinnye ennyonyi okugenda mu Aga Khan okwongera okwekebejja akawanga kakosebwa tayagala nnyo kuteeka bawagizi be ku bunkenke oba kutiisa bawagizi be naye nze Alien Skin nsonyiwa abawagizi kambawe update babeere nga bakimanyi Alien Skin era wobeera wuwe n'onyumya naye akulaga nti mugumu era teyakosebwa nnyo naye Alien Skin yakosebwa akawanga era essaawa yonna atwalibwa mu ddwaliro Aga Khan Nairobi okwongera okwekebejja byebyo kyo inosooka okukola kwe kuba nti nno olikinga video zaffe weebale nnyo mukwana ate gwasinga mu kintu kino ate era munange teweerabira kuleka obubaka bwawo mu comment section n'okusubscribinga ku YouTube channel eno tukuleetera amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano katubeere nga tweyongerayo ebya Eddie yawe tebinaggwa bakyagenda mu maaso n'okumusabula kye yatankudde takitegerera ddala bulungi abaana ba Nuupu tebasaaga kaakati nno tubadde tulindirira lumbuye naye yavuddeyo n'abeera nga ate alumba n'abeera nga alumba n'abeera nga asabula n'abeera nga ate atabukira Eddie yawe mbu bano balina ennugu munnanga ku muganda waabwe Bobi Wine katubeere nga tubikuwa so family mugiweeko ka space. You get my point. Mutukozemu entalo nyingi nnyo twerwane muwana. There is a difference between a national matter and the family matters. Family matters osobola okuva gy'ovudde n'ovuga akagali ko n'ogenda eggomba oba n'ogenda maka ga Kyagulanyi Magere, no problem. We don't have problem with you. But if it is come to national matter, you have to follow protocols. Oba gwamugulira ddaloni, gwamugulira obutawa kasuku, oba gwamugulira kisumuluzo, oba whatever. Tebitukwatako, you have to follow the protocol. Why? Kankutandike kwotegeere ono sodo kabuta ono sodani kabuta waliwo katika video katandise ono kubaita sodo kabuta esawa eno mukubira esimu nemala n'omwezi nga simufunye bwe mbaga simufunye sola genda getu museta usinenyingira muganda wange katate gotoli muganda ugenda kwingira yote it seems like yala abantu bamanyi bo bakoma ku byobufuzi kitandikira mu family yaje kigwera Bobi Wine oba Kyagulanyi tajja kutuma linnya ly'oggwe ajja kutuma lyange nange sijja kutuma linnya ly'oggwe nja kutuma liri so family mugiweeko ka space. You get my point. Mutukozemu entalo nyingi nnyo twerwane muwana kugamba wale wadde ku ssomero n'omwana obuto bubadde buzanyaga oyo omukuba bane batandika okulwana kakati ffenna tuli bakulu tusobola okimanaginga naye ate abaana abato betuzadde and so on kati bwewana Kyagulanyi nti ayina amagezi nze siina really oli mukuwana Kyagulanyi ng'ate yatusaana ali omu. One. Ogambye mu politics tumususizza nnyo mu family yammwe. Well and good. So there is waliwo enjawulo wakati wa family matters ne politics. Twogera ku politics, not family matters. National Unity Platform is a registered political party led by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ompulira bulungi nnyo. Eyo si family property. Ebintu bya family obisanga Magere oba Gomba. Ngukwata mu bigambo yoyogedde ekirala. Bogambye oganze n'ogamba nti bakugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mugezi nnyo okusinga abalabo na mu family. Yes. Of course. Bwabanga mugezi kizibu kye kiri awo era gwe kikulumira luddawa okuba nti mutowo mugezi nkibuuza
bwabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mugezi ensi ekimanyi mugezi gwe kikulumira luddawa. By the way, Eddie Awe oli mulungi nnyo, you are very handsome when you are quiet, but you are ugly when you open up your mouth. Nchiddamu oli mugezi nnyo ng'osirise nga toyogedde wabula oli mubi nnyo bw'obikkula akamwa. Yenjawulo eyogeza abantu nti Kyagulanyi mugezi obasinga. That's the total difference between you and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Even if Robert Kyagulanyi Ssentamu is quiet, is clever. Even if he's given a microphone, he's more clever than you. That's the total difference between you and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oli mulungi nnyo mugezi nnyo ng'osirise. Neba kuwe akazindaalo oyogere oli musiru. Yenjawulo n'ekizibu kya famire ye Eddie Awe mwamuwulidde. Eddie Awe mwamuwulidde. Lwakuba ebintu ebimu tubyogera tulinnya ku break naye senga bye tulina byonna tubiyiwawo. Nabuuziza Nyanzi omusango gwo ogwa Kampala Central ogwansereko ogwaggwa gutya. Nga naleese bwino wano. Abo ba Eddie Awe ze muntu konna kule najja n'embalita secretary nti batandise okwogerezeganya ne family eyo kese president. Waliwo abamusigambye nti beebo naye waliwo abamu ab'omu family be bali batandise okuyogerezeganya nabo. Mwe bwe buba bufumbe wamwe twafumbirwayo omuntu ogwo gwe twafumbirwa tumumanyi tetwafumbirwa kika. Eddie Awe wajja dda mu by'obufuzi ne bikulema layiro. Eddie Awe ine ekintu kyonna kye wali opostinzeko ku baana abasibe. Wali ogenzeko ku kooti. Wali obaddeko ku kintu kyonna ekirimu gundi furakase yonna. Mwagala kaadi. Simanyi mbu wali mu Kampala Central kati simanyi n'ogenda ekira kati ogenda Gomba. Wali opostinzeko ku John Bosco Kibalama. Mbu simanyi Nyanza agenda, simanyi Kawempe. Simanyi gwogenda Gomba. Simanyi Mick Wine agenda wamwe twafumbirwayo omuntu ogwo Kyagulanyi Ssentamu. Tetwafumbirwa kika kyonna. Mu muddaawo. Kansirike nkwesonyiwe gwe Eddie Awe. Wasooka mu by'obufuzi n'okona layiro. Waliwo abantu Museveni baali nabo abaali abaffe abamubalira amapeesa baagala okukwata abaana bonna abaawansi kyovolaba. Kati bannabyabufuzi bangi nnyo ku kitebe bagenda kubeera bangi ku kitebe n'abalala be batusizeemu. Buli muntu ali mu gundi ng'alowooza nti ayinza obutadda aleese omuntu we. Obujja bubeerawo mu family. Naye bw'obulaga mu public oba oyolesezza ekifaananyi ffe bulijjo kitubadde tunoonya baani abo abakola ekintu ekyo. Kati gwe wejja obulungi nnyo n'otuwa ekifaananyi ekituufu. Wano weekuddiramu nkugambe nti gwe kennyini ogambye nti waaki mulaga nti Kyagulanyi ategera mu family. Nange ne nkugamba ebbanga Robert Kyagulanyi Ssentamu lyayimbidde ne lyabadde by'obufuzi bw'olikwasaganya n'eriyo byawukana. Bwe bamuwa omuzindalo okwogera poliisi n'amagye bajja ku intaneti baagala mukwata ku bigo byayogera. Kitegeeza mulina enjawulo. Ate kati kankubuulira kino kitegere muganda wange. Olugero bayita Kaliira azadde omunafu olumanyi. Oba omunafu azadde Kaliira. Taata munafu, mama munafu, omwana gwe bazadde alyanga kisokomi. Bagenda managinga batya. Kibizo sikede gyoli. Fenna abantu mu nsi buli katundamu ekitegenyi ekyokutegeera. Abaana omukyala n'amusajja babazaala abaana 10 mubeeramu abaana abasukkulu mu kubaana bannaabwe wadde taata y'omu ne maama y'omu. Togenda kuwakanya Katonda. Mubeeramu abaana abasukkulu mu kubannaabwe. Ng'enkola yaffe bweriikiriza tubeere nga tubuuzaako ku Musa Kasule, Olivia Nams, Christina, Idi Mubarak ogamba otya, Philips Nabuduwa, twagala ate okubeera nti no tubuuzaako ku Grace Kevin,
katubere nga tusembyayo nabiri Justin abalala tugenda kubeera nga tubakoonako maaso awo. King Saha naye avuddeyo ku nsonga za Eddie yawe. King Saha azze mu kiti kya muyimbi ate era najja mu kiti nga fuutu soja wa Nopo. Katubere nga tumukuwa muka audio kano. Yakuza interview naye agenda no kugiddamu esinga kweyo bulungi. Okutereeza. Yayiye tugamba nti yali anywedde mwenge. Oba yabadde ayomba ne Nyanzi. Sisaakitegedde. Banenge nalabye Eddie yawe ne ngamba eno interview yakoze yayi. Era nagirabye ne ngamba kati ate era kabigambe mbunumba buli omu. Kuba yabadde tayinza kuwona mu Oyo ne wataba wakoze ekira abantu baba bakiraba ne bagamba enesawa wagabuwazi mutowo ensekiriza. Wagirabye naye n'ayanukula n'asooka yeteekawo ne numbia nili my brother from another mother. Eyo no message. Nga Chobomanya President wange olusi nibasagala mwogera ko mu mboze zange naye tekyabadde kirungi. It wasn't good for. Tosobola banange ebintu ebimu mu nsi mumanye waliwo protocol. Ekintu kyebayita protocol kikulu nnyo even in speech. Atoba kobe wa family ye omwito bisi Kyagulanyi oba we mudde olina okutyako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you. Eyo simanyi baba, simanyi muto wange, simanyi muganda wange, simanyi kiziwe wange. Wotusala maaso tobiza mu mbozi. Nze wonsanga ngamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi aliwa. Zitombuza Bobi Wine. Webale nnyo. Nange wana abajja ne Bobi Wine. Wotandikira mboze kuteesa. Kati wotabuuka nti oli His Excellency kale ojja kudda wano ogire ng'ate ye His Excellency wa kitaawo bakojjaawo bajjajjaawo babe wammwe bonna nga gwe akyasigaddemu akafuba n'akabeerabeera. Ebya Nobert Events munange si birungi anti Palaso amuwadde essaawa 44 okuba nti nno yeetonze. Nobert Events yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno Palaso ekyamumisizza oba lwaki MTN ate yamuwadde sponsorship mbulwa nsonga yakuba nti nno ono mutemu. Palaso mulaba ku TV kuli ku TikTok ko naawe yoko alerejja. Nze namenye line MTN nyoko. Kati bw'ogimenya MTN einaba clients abasuka mu bukadde 7 mu Uganda. Bullshit. Genda jimenye ogende. Enamba fa bakumanyi oyinemu ate ye MTN. Dato kosa we MTN. Na ye MTN yakomye sponsorship. Lwampisa zo. Lwakulabika oli mutemu. Palaso iwe madara bro. Ulokuba nti Alien Skin yakugula ko musango kusinga oli ruzira. Singa oli ruzira upper prison you were murderer. You attacked your fellow artist's home that accommodates both parents and his family. Ne Sululu, ne Jambia, ne Petro, na mafuta gemmotoka yoche mmotoka in broad daylight man. Kati usuga kati gogamba olimu kati oyogera chiko MTN. Who are you to MTN? Wagwa. You no longer have value to MTN. Lulu watundanga kola back twins nga nyingi nga bakuwa serika toina tuwali songa kula chibakuwa. Segede bulungi. Ugenda menya line MTN bojimenya. Kakati finally okiriza. Tishe kutuddemu. Abera nga generational promoter. Segera gwolabe wanvu yicho gijeyo giyimirize tuwetaga nnyo kwerega nansi so kakyalina abantu tulina kyogenda kuba wakipya. Okay, oye Nobert Events kakati no Palaso avuddeyo n'amugamba nti n'okuwadde essaawa 48 wezikulema twesangagane mu kooti. Nobert olina 48 hours to come out and apologize publicly. I'm going to take legal action, both civil and criminal. There is penalties
for the things you've said if you don't have evidence to back them up. But when evidence never on that you never bato ina vayo mangu bintu byenjogera bya magezi biragandi muntu ategeera amanyi bana abantu babasirwaza ba mixing ira mwabo mama tebamanye nze linnya lyange libampitanga buuza abamanyi bampitanga dirty genius nendi dirty genius nezinga bwendi ntambulanga kamese mala kwasa mano manya nti obwedde olina mpologoma bagamba walk like a mouse, strike like a lion. Ntambula ndi mugonvu na mu Uganda buli mugonvu bamuyita musiro yo fala. Omala kuleta abogalo nembu kwatirayo noga mukadde mwa tomanyi kya mukaddiya tomanyi kya mukaddiya nze kyali kyanzijja kukuba abantu nze nange mbyaka jange emito nalwana nnyate naye kyanzijja kukuba abantu waliwo yali alowooza nti ansobola ng'alaba ndi mugonvu nannumba naye namukuba n'ebisenge ne biwaawala nange nenkwata ku ttama ne ŋŋa nemukubye ennyo sigenda kuddamu bakuba kambaleke naye nga ye yabinoonya so nze bampita enter me at your own risk gwe jangu ng'ojja bisobola kyenkulaga oyinza okulowooza nti kyolaba kyendi naye olaba kyenkulaze tomanyi ekyo omuganda kyayita olumanyi omanyo tukwasembwa mmanyo aba tomanyire oweweeta mpisi kundi olwokuba olaba erina kundi kweriri n'oweweeta jakwata ku kundi ly'empisi onoomanya ekikutula omukira gw'ekikere nze siri joking subject saagala favor Kiriza tubere nga tetugendako ewafiki Gaza oluvannyuma lw'okuva mu kkomera agambye nti ekkomera limuyigiriza ekkomera limulaze emikwano kw'ossa n'abo ababadde beefuula nti nno ba mikwano munange w'otuuka mu kizibu w'otegeera mikwano gyo n'abatali mikwano gyo era osabanga Mukama Katonda n'akuyisaako mu mbeera mu mbeera enzibu mu mbeera embi we bubanga bwavu n'akuyisaako mu bwavu we buba bulwadde n'akuyisaako mu bulwadde w'oyinza okubeera nti nate otegeerera mikwano gyo n'egitali mikwano gyo katubeere ng'ate tukuwa akatambi kano embeera y'ekkomera gye wayitamu yakuyigiriza kinga omuvubuka yanjigiriza emikwano tetulina osalamu emikwano egimu mulimu emikwano gyo mulimu egitali mikwano gyo bingi byoyiga nolwakuba ng'abayuuti era tusigala tubikolaki tubisigaliza ku llo era sirina byengenda babuusa kubawo babuusa abateesi nti kati nayize kino bagenda kuyitirira mu kavandala oba bakuyitira eno shegera kuba baba bakutegedde olina abakuwalana mu industry ng'abayimbi babeerawo gwe buli mulimu kyomanya mubaamu era akulwana abatayagala obeerewuka abeggwe shigera kali mugwe makona oyinawo otudde wano kweno TV yammwe ngera waliyo atayagala obeerawo woti shigera so abalina olwananga wasobola okola eki iyo process yemu naffe gye tuyitamu nawulira nti emmotoka nazo bazikwata kati ki ekyakikwasizza emmotoka endera kati embaati nazo baba baziinako ennugu kati omuvubuka omuto nga nze shegera nyimbidde ebbanga atono motoka ninanga 3 kati baba bawulira ennugu shegera bo tebayimbira ddala ebbanga okufuuka ffe kyetuli kati omaze okulwana olutalo olwa ekkooti y'e Makindye ogenze Wakiso naye olwanya olutalo bino byonna obisetolinze otya tuuka okufulumebwe bino bisetolinga nakwesiga Mukama n'okumanya nti olina kyewakola shigera n'okimanya n'obeera mukakkamu n'omanya nti bagenda zuula amazima we baba nga b'amazima bakwesa obwenkanya ekkooti bagambanga nti ojja kuripootinganga mu kkooti ogenda kubanga oripootingayo balina okuripootinga nakwetaaga era kimanyira ngenda kuripootinga mpaka we banaazuula ekituufu Wakayima Musoka kiguddeko bambi abantu be bakiikirira ennansana ate bamuleekaanidde kw'ossa n'okumuswaza nga bamulangira nti nno yalya
Nane waliwo sayinzi z'olabirako n'olyokugamba omuntu ng'oyagala okumugamba lwaki tobireka ebyokwesimbawo. Katukuwa akatambi. Ekyo record has it. Mbasaba basebo ne platform. Yenna atayagala kwesimbawo it is okay. Ekirala bafuna tubeere n'empisa. Ekirala njagala akalulu ak'eddembe. Kubanga n'akalulu akaddala akazitowa nkasobola. In all space. Era nga bwe mumanyi. Mukimanyi. Ate munnansana, I'm the father of democracy. You can deny it, osobola kukigaana oba okikiriza. Twagala okubuuzaako ku Wimimana Rose, David MT, twagala okubuuzaako Sarah Mbabazi, Gloria Elina Nabwire, mwale omukwano gwaffe ayitibwa Adija, Namulindwa Prosi tukutumiddeko last born mu Saudi ogamba otya. Twagala okubuuzaako ku Musisi John, webale kuba nti naawe kwoli. Darat naawe tukutumiddeko. Munnange Zani Brown mumujjukira bulungi era mumutegerera ddala bulungi. Omukyala yali alabika obulungi mu bayimbi abakyala. Munnange avuddeyo naluka agamba nti bagezaako okumuloga. Mbwe ddogo liri mu bayimbi katukuwa. The line, there was a time I was spiritually attacked. So by that time, I had to seek help. Spiritual help. And Jukiranze nva mu church. And in my family, tata wange, because the tata wange twakula ne muzeeyo omusajja, tetwalabako ng'agendako mu ssabo one day. Okay. Okitegeera kati spiritual help nga gye mmanyi. Your church. It is church. So I had to tell God, Mukama, it is you now to deal with me. Okitegeera. And the good thing, of course, I was helped. Katonda nanyamba. Like bakusindikira amalogo, right? Kati what happens is that spiritual attacks is, of course, birimu witchcraft, birimu demonic, birimu exchange of stars. Exchange of stars. Oli asobola okuswitchinga. Yes, people switch stars. People steal people's stars. People steal people's destinies. How? Oh, and it's not only in the industry. Kati, one thing you have to know, life is spiritual. Era, in the music industry or in the business industry or in any industry, if you are to be successful, you must be spiritually good. Ate era bw'otabeera spiritually good, waliwo time wojja okutuuka ebintu bikole ki? Spiritually good, spiritually side bbiri. Either your church, Kati, there are two kingdoms. The kingdom of God and the kingdom of Satan. Kati oina either okulondako kimu. Nti nze ngenda kuweereza Satan oba ngenda kuweereza Katonda. Let's concentrate on the music industry. Tetuteekamu ba business, tetuteekamu ba butale. Okay. Let's talk about the music industry. Because bw'obeera mu music industry kale oyina okumanya. Oyina either okusaba oba oyina okuloga. Ku bibiri, you have to choose one. You have to pray or to go and do whatever they do. Okitegeera, because life is spiritual. For every star you see up there, there is a spirit behind that star, including me. There is a spirit, and that spirit, omuntu oyo waba ayagala Katonda, there is a spirit of God behind that person. Bw'aba tayagala Katonda, there is a spirit that works or that runs in the sons of disobedience. Nti abaana, like omwoyo atambulira mu kwegamba ye mwoyo wa stand. That's what I can say. Nti for every star you see up there, there is a spirit behind. Nti either abeera ne spirit of God oba spirit eya Satan. Tasobola kubeera ng'oli awo nga tolina ky'okola. Music industry. And this is not only why I'm saying that this thing is two-way, because
it's not two way that in all sectors, even in business, we're going to come masomero la bechiriyo. Genda ko in the where all sectors abantu abasinga tosobola kusurvivinga oyina okubeerako kimu. Life is spiritual, Farouk. Life is spiritual. I repeat, life is spiritual. Chovolaba abantu tulina okudda eri Mukama. Number one, you have to go back to God. What happened? Chibe bakusindikira. Chibe bakusindikira. Zani nobula, zani nokola tya. Tugenda owulira nti zani waliwo abadde amukutte. Tewali yambuza, ekyo tewali ayina maanyi gakikola. Kiriza tubeere nga ate tukusiibula mukwano bwetu tebwe tutambudde naye njagala okwagaliza sabbiiti ennungi eri mikwano gyaffe Abadiventi nange ndi mu Adiventi tugenda kusinza weebale kuba nti nobadde ku mukutu guno teweerabira kuba nti nosubscribinga olikinga kw'ossa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weera